manya ensonga lwaki emmamba inkulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo limpadde envunyula ng'ettooke alya ku ddene. Nabagamba nti entumbo y'omugole tebeeremu n'emala omuzigo mu mpomero. Nange sigenda kufuuka kitagenda azaala abagenzi ne batuuka n'okugamba nti ekikonde kisindika effumu. Bannange nkimanyi bulungi nti n'oweemu akoomera, naye ndi wano okutegeeza nti sigenda kukekera ng'omunaawa agamba nti Kabaka yandeka ndi mugongo, n'omubuuza nti ate kaakano oli muluusi. Oba munnange sigenda kukekera ng'oli afumba obutooke obuto nti olwaleero tugenda kulyaga abisinsa, n'omubuuza nti ate ffe waffe tulya sekkesa. Bannange lyali salambwa lyewamala eryanyaga enkoko ekyebando, naye ate n'azinira ku ntujja empawo bamufuuwaddu. Njagala ngende nga njegayegana ng'omuliwo omukyala ate batte beekiyamba mu mizino omufundeero. Manya ensonga lwaki emmamba munnange enkulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo emmamba eno munnange eyawulwamu ebika bibiri. Waliwo emmamba eyagabunga era ng'eyo emmamba abamu bagiyita mmamba namakaka, era ng'eno ekulibwa omutaka gabunga atuula essagala Buwaya. Waliwo emmamba atenze mwenva ng'emmamba eno ye Kakoboza, era nga ffe ate tuli bazzukulu b'omutaka Nankere munnange, era obutaka bwaffe buli Bukerekere ate mu Busiro. Bassebo ne bannyabo emmamba eno munnange nawankubadde wano mu Buganda munnange muziro nnyo nga waliwo emmamba Kakoboza n'emmamba namakaka, nawankubadde ate abantu abamu ate munnange ekyo bo tebaagala kukiwuliza ng'era bagamba nti emmamba eryemu, naye njagala mbategeeze mwenna emmamba ziri bbiri. Bassebo ne bannyabo njagala okubakakasa abantu beebuuza lwaki abantu abeddira emmamba beewasaamu. Ensonga eno kangikuwe era tuuza lukugunyu nga mmese ennenzi nkulojjera ekyeya kyessa n'engeri gye kyeberengula obuliro. Batugamba ku mulembe gwa Kabaka Bemba Musota nti munnange ab'emmamba bano nti ne Kabaka Bemba Musota yali yeddira mmamba. Kale nno ab'emmamba munnange olw'okuba nti Kabaka Bemba Musota yabonyaabonya abantu, ekiseera kyatuuka ab'emmamba bano munnange ne bagenda bawaŋŋangukira mu bizinga by'Essese. Kati bwe batuuka ku bizinga by'Essese abantu olw'okuba baali babatulugunya okubatta, bwe batyo munnange ne babeera eyo nga bammamba bokka be bali ku bizinga eyo Essese, ate nga tewaliyo bika birala. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo, kubanga n'ebika ebirala byewala ab'emmamba nga bigamba nti owaaye katuleke ab'emmamba, si kulwa naffe batuttiramu nga munne balowooza tweddira mmamba. Kale nno ab'emmamba balaba tebakyalina bika birala munnange ab'emmamba ne beeragira batandike okwewasaamu bokka na bokka baali ku kizinga olw'obutazaaya kika ekyo. Batugamba nti awo ekika ky'emmamba we kyava okubeera nga beewasa. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza emmamba eno naddala emmamba ebeera n'amasavu, era amasavu g'emmamba bagayita olugembya, era gwe wenna atakimanyi nti emmamba ebeera n'amasavu njagala ekyo kitegeera okuva ku nze. Bannange emmamba eno tefa ttama nga ne waŋŋaŋŋa bw'atafa ddogo. Kizibu nnyo okutta emmamba, era emmamba munnange emmamba eno erwawo nnyo okufa. Era y'ensonga lwaki osobola okulaba emmamba ng'eraga ng'eyafudde, naye ate munnange ate ng'emmamba eyo ekyalinnamu, era w'oteekayo olugalo lwo emmamba esobola okululuma. Emmamba ey'engeri eyo yeeyitibwa munnange ekisawuli, era kwavaako n'enjogera egamba nti nga munnange ekisiraani kyakkedde n'ekisawuli kikuluma engalo. Era y'ensonga lwaki abeddira emmamba batuuma erinnya kasawuli, nga munnange erinnya eryo liva ate mu mmamba eyo erabika okubeera nga yafudde, naye ng'ate emmamba eyo ekyalinnamu. Bassebo ne bannyaba abakyala wano mu Buganda tebalya mmamba, era ensonga lwaki abakyala tebalya mmamba, olw'ensonga emmamba eno egenda mu nsonga z'ekikyala. Kale nno abakyala ab'edda y'ensonga lwaki tebalyanga mmamba. Bassebo ne bannyabo oluba lw'emmamba luyitibwa lwa miggo. Kale nno emmamba ebeera n'oluba munnange oba munnange oluba lw'emmamba eyo oluyitibwa lwa miggo. Emmamba eno n'ekirala teyateebwanga
n'ekirala emmamba eno teyateebwanga mu kibeero ekyabalunnyanja abasese emmere yaabwe yabanga kibeero naye nga mu kibeero kino tebateekamu mmamba. Kale nno munnange bayinzanga okuteekamu ebika by'ebyennyanja byonna kubanga ekibeero bagattanga ebika by'ebyennyanja bingi nnyo ne babiteeka mu kibeero, naye ate ekikwatagana munnange n'ekyennyanja ekiyitibwa emmamba ekyo tebakiteekanga mu kibeero. Kale nno era emmamba tefumbirwa mu kibeero. Bassebo ne bannyabo ebyogerwa ku mmamba eno kafukunyanga akaagula mukono, era emmamba eno olw'okuba nti neewooma nnyo abamu bawanuuzanga nti abeddira emmamba bagirya olw'omi bwayo. Kale nno abantu abamu baddiranga n'abeddira emmamba nga beekwekerera ne balya emmamba. Naye nno munnange kwe kwava enjogera egamba nti omulya mmamba abeera omu, bw'atyo n'avumaganya ekika. Bassebo ne bannyabo Abaganda bagamba nti ewattirwa ebbamba tewabula musaasaaniro. Luno olugero nalwo lukulaga nti abantu kasita baalabanga emmamba ennene nga bagitta nga bonna basaasaanira awo olw'ensonga nti emmamba buli muntu yabanga ayagala ogifunako ekifi. Kale nno ebikwatagana emmamba tebiggwa malojja.